kubanga toyisobola kuyimbira bebi wo ku mazaalibwa go oli mufu nnyo kubanga ate babebi baagala nnyo okubayimbira especially ku nnaku zaabwe olunaku lwe baazaalibwa. Tandika okuba nti ovaluwinga mukyalawo, tandika okuba nti ovaluwinga boyfriend wo, tandika okuba nti ovaluwinga omuntu oyo gosinga okuba nti oyagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwo especially ku mazaalibwa go. Ebintu nno biba bitono ebisobola okuba nti bikyusa omutima gw'omuntu, so ogenda maaso n'okuba nti ebintu ebyo ebitonotono ogenda maaso n'okuba nti obikola tebiswaza wabula bikufuula omusajja oba omukyala owa ddala. Tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number 1 Kiboya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti otuvimbisa, webale kuba nti okikonamu, webale kuba nti yes otufollowinga 24/7. Kugambye no time no money no Jimso, atalina sente tonoonya. No money no Jimso, no money no love. Yes, no money no Jimso, no million no Jimso. Eyo no yengombo ya 2021 wetwogerera bingi ebigenda mu maaso naye ng'ate olunaku katuluwe mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula kwogata bawe amanyikiddwa nga yes Dr. Musa Sebunya Doctor. Oh my God, kirungi nnyo okubeera mu mukwano, kirungi nnyo okubeera nti ofiringa love n'okuba nti oyagalibwa omuntu oyo gwosinga okuba nti oyagala. Wetwogerera omukwano gwa Rema eri Dr. Musa Sebunya gugenda mu maaso n'okuba nti gweyongera buli lunaku, era nga ne Dr. Musa Sebunya omukwano gwe eri Rema tegwetoolangako wabula gwongera okunyuma buli lukya. Bano nno abaali bagamba nti it will end in tears oluvannyuma lw'emyezi 3-5 buli mwaka mulamba n'amazaalibwa basobodde okuba nti bagakuza bonna. Kino nno si kyangu kusanga muntu okuba nti yasobola okuba nti akuza n'okwagala omuntu okumala omwaka mulamba. Ennaku zino abantu abali mu mukwano bakola ne celebrations kubanga oba oliawo basuubira nti anytime ebintu bisobola okuba nti bigwawo ne baawukana. Tuwulira zi anniversary just because nti obufumbo ennaku zino bafuuka temporary. Abantu babeera mu mukwano olw'ebigendererwa olumala okufuna kyayagala nagenda mu maaso n'okuba nti atambula. Bw'ofunanga baawo oba mukyalawo baawo oba mukyalawo ng'akwagala nnyo, genda mu maaso n'okuba nti omukolera buli kyayagala, genda mu maaso n'okuba nti tomutakinga for granted, genda mu maaso n'okuba nti omusiima, genda mu maaso n'okumufuula nambemu era mutreating nga king oba queen kubanga omuntu oyo yefiiriza bingi okuba nti akwagala. Wetwogerera Dr. Musa Sebunya agenda mu maaso n'okuba nti afiiringa n'okufuna omukwano gwe yali yamisinga edda. Bagamba nti abayimbi benzi bagamba nti ba celebrity ne ba star simanya banayiza wano ne wali naye ng'ate amazima ga Katonda mu ggulu waliwo abantu nga bakowa okuzanya tempo, bakowa okuzanya ebintu byakwekankuku, bakweka okuzanya bikawundo kakubya edinisa, bakowa okuba nti baplayinga abasajja oba abaami. Kyova olaba nti basita ennaku zino abasinga obungi bagenda mu maaso n'okuba nti bawasa. Ngenda kuwa list y'abasita mpola mpola abagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bagenda mu maaso n'okuba nti bakyusa obulamu bwabwe nga bayita mu kuba nti bawasa. Jose Chameleon yawasiza ku myaka 26, yakuba embaga wali eseguku eyasitula ebitoke era nga tujjukira nti helicopter yatawuka ebbanga. Bw'otunuulira amaka ga Jose Chameleon gagenda mu maaso n'okuba nti gatebenkerera nga betugera abaana be bali mu America. Bless up legendary Dr. Joseph Mayanja, Uncle Jose, big up on yourself. Botunulira Bobby and Bobby abasinga mu beegomba temanyi gye bava, temanyi lwaki bali bonna, temanyi lwaki basucceedinga, naye ate bano basobola okuba nti basalawo. Ku myaka 27 Bobby Wine yagenda mu maaso n'okuba nti akuba mukyala we embaga amakula. Myaka 25 I think Bobby Wine yagenda mu maaso n'okuba nti akuba mukyala we embaga amakula emanyikiddwa nga Babi Itungo. Kugambye betolola Kampala era nga gwasala ebitooke mpola mpola. Bebekulu naye yagenda maaso n'okuba nti agatta mukyala wamanyikiddwa nga Zuwena Kirema nga bayita mu mbuga z'amateeka. Wananno Rema Namakula naye yazzeeko n'aba nti akolera musajja we embaga oba musajja we nagenda maaso n'okuba nti amuintroducing n'okuba nti amukuba embaga amakeke. Twogera ebirungi tubiraba. Gabadde mazaalibwa ga Dr. Musa Sebunya twakulabidde
party after party after party after party. Nkidamu gabadde mazalibwa ga Dr. Hamza Ssebunya. Twakulabidde party after party after party after party. Oba oyinza okugiyita party after party after party after party. Rema yageze maaso n'okuba nti akooloobya obuyimba obw'okumwoyo, obuyimba obunyuma, obuyimba obusuusuuta Dr. Hamza Ssebunya. Wano nno mugenda maaso n'okuba nti abuyimba yageze maaso n'okuba nti atunulira Dr. n'ebyo ebiso byakyo ebirungi ebyo biso bya Rema ne Budimpo mama kugambye Rema Namakula yageze maaso n'okuba nti ayimbira Dr. kwogata n'okumutunulira amaaso g'ekisanga amugamba baby oli wange balitukulira kukaliba mpola mpola. Dr. yageze maaso n'okuba nti asiima era nga Rema yabadde akooloobya eno Dr. bwazina. Wano nno tekwabaddeko instrumento, teyabadde disco wabula yabadde ng'ayimbisa mumwa ogutali yadde microphone. Wetwalabidde nti Rema amazima ga Katonda mugulu ali talented, wetwalabidde nti Rema amazima ga Katonda mugulu mukyala mulungi ow'empisa awedde emirimu. Dr. Hamza yagenze n'okuba nti abinuka amasejere ng'agamba nti bebe okuva enakufuna ebyange byonna byakyuka wajja n'emikisa kirabika wanaabalweza yegwe omukyala kyasinza okuba nti oli mulungi mu nsi muno. Wabula Rema yageze mu maaso n'okuba nti awana n'agamba nti ku mazaalibwa ago gano gabeere gatendo era nga asobola kuba nti ng'erabira neebaza maama we yakuleeta ku nsi kubanga yanzaalira omuvubuka kyasinza okuba nti mulungi mu nsi muno. Oli musajja mugogofu, oli musajja ow'eddembe, oli musajja omuyivu, oli musajja abikola byonna, oli Dr. azijanjaba ebitundu byange ebya wansi nange nensanyusa. Big up on yourself Dr. Hamza Ssebunya. Era ngenda mu maaso n'okuba nti nfiiringa omukwano gwo. Bali bagamba nti tetusobola kuwangala bbanga lyonna tugenze mu mwaka nga tukola anniversary naye ng'ate tugenda mu myaka 3 nga tuli ffenna. Big up on yourself. Era buli lwenkulaba ngenda mu maaso n'okuba nti nfuna emirembe yegwe tata w'abaana bange amuza enta Hamza amazina agagenze mu maaso n'okuba nti azina nkugambye gabadde gakusaliza. Simanyi oba Musuza yagalabye. Omanyi Uncle Musuza abeera so emotional buli kaseera, ayinza okuba nga yatandise dda n'okuba nti akolima kubanga bino nno Rema ne Hamza bye beekola mpola mpola bigenda mu maaso n'okuba nti bitabula. Bano ne bagamba nti Rema otutanye okuba nti tuleetera kibbakyo ku social media n'okuba nti otukikuba, naffe tulina abaffe. Owaayi naawe tebagana kuba boyfriend wo oba girlfriend wo mu butaala. Bw'abanga mubi totawaana, bw'abanga mulungi mukube, bw'obanga tomwesiga bireke, bw'obanga omwesiga agenda mu maaso n'okuba nti muvimbisa. Bw'abanga akwagala kikole, bw'abanga takwagala muleke mpola mpola. Mulekerawo kuba nti muteeta enugu zaabwe ku social media nga mutandika okuba nti muvuma abeeyagala. Genda ofuna wuwo, tebakuganda nga kofuna wuwo. Genda otereze amaka go, genda otereze omutima gw'olongoose empisa zo osobole okuba nti ofuna naawe omusajja asobole okufaako. Agenda mu maaso n'okuba nti otereza empisa zo n'omutima gwo naawe ofuna omukyala asobole okuba nti akuyimbira, omukyala oyo asobole okuba nti akufaako, omukyala oyo asobole okuba nti akulabirira, omukyala oyo asobole okuba nti akuvimbisa, omukyala oyo asobole okuba nti akuwako, omukyala oyo asobole okuba nti agabana naawe buli kimu. Nkugambye bampita Ntambi Jimso, Rich Boya Maksudi Junior. Ngenda saba producer wange ogenda mu maaso n'okuba nti ondeetera video nga Rema azina, nga Rema ayimba Dr. Hamza Ssebunya bwazina amasejere wano. Abantu basooke bakakase nti omukwano Rema gwalina eri Dr. muyitirivu ddala. Omanyi mwogera nnyo, mumanyi nnyo okwogera, mugamba buli omu nti ending tears, musabira abantu saala embi, especially ba social media in-laws. Temwagala relationship ebeera successful ever, mubeera mukwata nga musika wansi. Ebyo no tebikola. Agenda mu maaso n'okuba nti okyusa omutima gwo, mugende mu maaso n'okuba nti mwagaliza, nammwe babaagalize. Buli ogenda ogamba ebintu bya muno nti ending tears, ebyo bye bijja okusooka okuba ku ending tears, then ebisigaddewo Mukama yalimanya. Bampita Rich Boya Maksudi Junior Jimso. Yes, genda maaso n'okuba nti ofollowinga ku bikulu gyaffe egy'enjawulo, Facebook, Twitter, Instagram. Tusobole okuba nti tutambula ffenna. Kugambye Bampita Jimso Rich Boya Maksudi Junior. Ngenda tumirako bakyali bange mwenna abatambula naffe. Mwebale kuba nti mutuvimbisa, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mutubeererawo, mwebale
mwebale kuba nti mutufaako, mwebale kuba nti mujja eva ne tutambula nammwe mpola mpola. Ngenda kusaba gwe atanaba kuba nti osubscribinga, genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga, tugende mu maaso n'okuba nti tutambulira ffenna wamu. Bye bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.